program Behind the News tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike mujjanjabye era mulijjukirwa bw'obanga olina kyokoze muganda wange atuwuliriza ng'ekyo nno kiina kyekyongera atatizza ku bulungi obw'ensi eno mwe tutambulira obulungi bw'abantu n'embeera zaabwe zonna tugwa Mukama Katonda akikubalire kubanga kiba kikulu nnyo nnyini ddala munnange okusiima abantu abalina ettaffaali lye batadde ku bulamu bwaffe ng'eggwanga oba omuntu ssekinnoomu. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo we mbategeereza nti nno mwebale kuba nti muzuukuse naye nka nkutegeeze era nkujjukize ebigambo bino wammanga nti nga taata oba maama ng'okimanyi nti olunaku olwaleero lwa mukaaga weekend eyingiddewo abaana banaze okuba bawummula mugenda kulya ku kibayita ku nkoko enkoko oba gyogenda okulya munaffe atuuliriza nga nkoko nansi weebale nnyo weebalire ddala nabagamba nti nno kiyo ezo muzeesonyiwe nga emusobolera ddala kubanga kkiriza obagaana eddagala libazikuba eri eddagala lyennyini kasita bazikuba eddagala tebaliriina nakuggwamu mu mubiri gwazo nga bazitunda so bazitunda gwe musajja tumukazi watu n'ogula n'ofumba n'olya balugamba nti ebbugumu kwe tufumbira emmere eyo oba enkoko eyo tono nnyo okutta obuwuka buli oba okutta eddagala eryo ekitegeeza liba likyalimu kati kasitoliya enkoko mukazi wattu omusajja wattu gye bakaliridde gye basiise gye bakoze eki ng'eddagala eryo ligenda liaffectinga cells ez'omubiri obutaffaali bwo ekivaako ki nga butandika okubeera nga buli damaged oba nga bufa ekiva baga nti oyinza okuba nga odivelopinga oba nga ofuna kansa okumala ebbanga bwe lityo mpolampola ekyewunyisa oba ekinyiriza ddala tomanya ddi wafuna kansa oyo bagamba oyisa emyaka nga 10 noga yinna baaki kumbe tomanyi bw'ojjazzewo oyisa ng'olya oba ng'oliisa abantu kale n'olw'ensonga eyo mwe bataata mwenna kasobera nga munnaffe ovudde nnyo okuba nti ofaayo okuba nti endya etereera mu makaago nawe kennyini gy'oli kyagwa kirungi nnyo ekyo. Bw'otunula mu kibuga Kampala naleko mu kibuga Kampala olunaku olw'eggulu nga ni mu kutunula awo naye ndaba nti outlets eza fast foods fast foods mpitirivu nnyo zinyirira zikola ki ekibuga oyingira mu kibuga Kampala ekikwaniriza bipande oba biposters oba billboards ez'ebika by'emmere bakubyeko wali nga binaanuuka biti bikoze bitya naga kiki kigenda mu maaso enkoko ebika by'enkoko ebali mu kuba ndi batunda fast food joints wonna fast food kitegeeza ki kitegeeza wogenda n'ofuna emmere mu bwangu mu dakika nga 2 oba 3 oba 5 oba 10 ng'oteeka bali bakusiikirawo ebaba bisiisedda koko ne bagikuba eby'enzaali yonna ne bagijira ogamba ebadde buli obukoko buli bwegamba obugonda ennyama ennyo babukongako ekinzaali buze okuba nti buwooma oba bufuna ne test eyo then baddira akawoowo ke bakola akali ke nagamba ne bakakuba ne bakuwa chips ya nga ziwunya akawoowo muganda wange nga tolina kuzisuba n'owanga obadde oga nti kalemma byatugamba kambiteeke ebbali mala okulya ku chips zino muganda wange kyekiri mu kibuga Kampala naye ebifo biyitirivu nnyo ate ekyewunyisa ebifo bino ebyetwogerako ebya fast foods si byawano si byabannansi ebimu biva mugono United Arab Emirates kalwawo eri awo Parliament Avenue bannaye waliwo United Arab Emirates ensi ndala zeeyo bweru just imagine omuntu ave najiraga kale kulikuwa egundi nga ave waabwe ekimulese wano okimanyi kuleeta bulwadde naye ekyewunyisa gavumenti musiba era emwane license mugagenda mu maaso akati omanyi nabadde ndi mu kwebuuza nga nzizeyo ewaka nzizeyo nebuze nga nti naye gavumenti eno bwe bangeesa okukwata katugambe nega nti obwamalaaya waliwo amalaya ava mu nsi ez'enjawulo nga bajja wano mu ggwanga Uganda nga bazze kutunda mibiri gyabwe nega nti bano batambuza obulwadde nega kebakwate nenga lwaki tekwata na bano benyina fast foods bano kuba bajja obulwadde waabwe mu nsi gye bazze ne babuleeta wano gavumenti enyini nekuwa license nega jango teba na Uganda gyobalwaze abasajja ab'embuto abasajja ate abagagga basobola okuba nti bettanira nnyo fast food gundi zino joints zino kye batamanyi nti babeera mu kwetta bwesi mugalange gwatuwuliriza kale n'olw'ensonga eyo obulamu buli mu mikono gyo bwe buti
ebyonobeera mu maaso eyo mu bbanga ttono nnyo munnaffe ffe tujja kujjukiza bujjukiza tugende nti nno tebagamba ensonga ezo kale n'olw'ensonga eyo bali nnyo bali ddala kasobola ng'otegeddemu kino okuba nti olya ate mu mbeera bw'etyo nate mbagamba bulijjo nti ensi yaffe mwe tutambulira mwe tuwangaalira yonfu ensi njama nga bw'okiwulira bagamba n'okuyonja ne mukuba ne muleekaana sijja kuyonja wamu ne musigala n'ewaka nga mwebase mugaa nti kaninde nja kufuluma nnyanga okuyonja kuwedde kyotabandi tali okuyamba ggwe ng'omuntu kale n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo twebeereremu tebe nga disitubeera tubeera nga wayonjo nnyo nnyini ddala oli nabeera nga kabuyonjo gye bayita kabuyonjo wogenda toilet eyo gy'ogenda n'oteeka byomaze by'otayagala ebikuvaamu byonna nene wesanga ng'oli ayingirayo ng'akutte ne ku nnyindo ati nga tayagala kuba nti ayingirayo nga bwajjama nnyo n'omugamba nti lwaki toyonja wogenda okuba nti otuula buli kaseera tobeera nti ate obucwafu obuva eyo nga bugenda okukulwaza ebiseera byonna kale n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo tulina okuba tukimanya nti nno obulwadde bwonna obwe tutambuliramu bwe tubeeramu bwonna tulina obujjawo nga tweyisa bulungi okweyisa bulungi nga tulya bulungi nagamba nga ku mmere najjoga okuba nti olya kulina okuba nti tekubulako greens nkulu nnyo okuba ziyambako okujja ebituwa mu mibiri gyaffe n'olw'ensonga eyo tezibula ku mmereyo gwe munnanga mpuliriza nabagamba nti nno abo bazisimba ewaka mwebale nnyo mwebali eddala abazirima nga temuzifuuyira mwe musinga kubanga akkiriza obagaana kiba kibi nnyo ogaa nti ate ngenefuna eddagala ate ng'eddagala ligwe okuba nti otufuna butuwa kati gwinze mufuuyidde ezo muba ate mutta abantu muli batemu amaama bazimire waka ne ku mbalaza ezo mwebale nnyo ate nga temuzifuuyira bw'oba ofuuyidde n'ofuuyiza eddagala lyaffe twogerako ery'obutonde eriterina ategeka okuba nti likutta lyetukubira ebirango buli kaseera ate nga tukyanga okukuba ebirango buli kaseera kubanga bateekamu ssente mpitirivu munywanyi sebo n'ennyabo nkutegeeza nti amazzi bwe bulamu ne mazzi kika kigonywa naga nti minoota gwe tunywa amanyiddwa ng'amazzi gali agava ku mudumu agava ku ttapa ava ku nayikondo nga temuli ddagala ego bayita minoota ennyini oba agava mu nzizi oba ag'enkuba singa wooli nga temwaperutingawo nnyo akati amazzi ago gamaluyonjo kubanga ga butonde ne minerals ezibeeramu ziba za butonde mukama katonda ziyateekamu akati mugenda munywa chemical water ne muyita mineral water chemical water mugula mu supermarket mugula mu maduuka ne muga ebicupa ebyo nenga jjukira kitunga ekibeera mu nsi yonna kyava nekitulabula wano nekitugamba nti nno mulimu nano particles mulimu obuto obuyitirivu nnyo mu mazzi ago naye gamba batasobola kuba nti ogewala kale gakendeeze olina ganywa nga oli just mu extreme condi nga wooli tosobola kufunawo mazzi malala gonna ate ng'ogeetaaga kibategeeza ekyo kitegeeza ki nti alisi nywa ku butwa nga tolina kyakuddamu kya kyonna nowakanywe kino mbeerewo enkalamate nekuba nti ennuma naye obanga olina osobola okufuna amazzi gali getwogerako amafumbe kikulu nnyo ekyo tekiri mu sitaani kupakinga mazzi go kati nalabye kampani zakyusizza neza chemical water zikola eccupa bakola eccupa ne bassako ne kahanda ow'okwata akati no kati gwe munasa aliyo nodde waka bodde waka namaga nti olina okuba n'obwongo emirundi 2 soka weebuuze nti kampani zino amazzi batunda amazzi sinsi 5 andala 10 then 12 abala 15 amanene ne bakoledde eccupa gye bakoledde yokka just production cost y'eccupa eyo oli akola eccupa sinsi 5 nassako newokwata ssebo kasenda baguzi kakati gwe nove noga nti kano kali so akalungi nnyo katomu kengenda okuba nti ngula n'ogula n'ogenda naga nti amazzi wagasenye akulaga nti agasenye nti agayise minota ne bw'osomako kuli bakulaga nti of course chemical composition batadde byonna byebyo chemicals but not minerals eziri nakyo kale n'olw'ensonga eyo bwe weewuunyamu n'oga nti eccupa esinyisa 5 nekyatadde munda muli nekyatadde munda muli ng'amazzi ago nakwaga process yagayisizaamu mbu mark my words mbu mwayisizza then nagaguza singi 5 oba 10 weewuunya n'oga nti afuna atya ati abaguno ojaga nti akola mangi biki nno nabagamba ebyo okuba mugoberera kale n'olw'ensonga basibo ne banjaba nate mbaaniriza
naga oba osobola kola ku ddwiro kubanga ddwiro kintu kikulu nnyo kituyambira nga bannayuganda okuba nti embiri gyaffe egyo buli gifulumya entuuyo ezo buba butwa nga bufuluma n'ensonga eyo nawe genda mu maaso okuba nti ofulumya aye tubenga so okuba nti munange tweyambayamba nga bannayuganda basebule banyabo eno program ekiri bagwa mawulire nga bulijjo omulangira Kalema gegange. Gano ge mateeka agafuga program Behind the News. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano. Nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Okay, Africa basebo ne banyabo ani ayamba teri ayamba okujjako nga gweka gwe yambye ekyo ne kigamba era nja kubanga nkidambule kaseera nga nkutegeeza gwe munansi ampuliriza olw'ensonga nti nno kitukakanako ngafe okuba nti munange okwogera ensonga zino ebise bisinga obungi terugera mu maaso okuba nti mune tusirika kuba baga nti nno oyo yennyini na kasitobera ng'osirise bw'osirika bw'oti naawe obeera guilty ko manye ekituufu ayi n'okisirikira kati ffe twekola nti atujja kuba ntubabuulira embeera n'okuba nga etambula embeera n'okuba nga munange egenda mu maaso kale bassebo ne bannyabo mu kaseera kano kennyini munzikirize mbategeeze ebigambo bino wammanga byomulina okuba nti ffenna tubigoberera wotabigoberera aya basi tuga nti ayizulu naye nga tujja kulekera okuba ntubabuulira ensonga ez'enjawulo kakati mbadde nkunyumizaako engeri gye tulyamu engeri gye tutambulamu engeri gye tubeeraawo nga gamba kkiriza oba gaana Mukama Katonda yayamba twali wano ne twogera ne mbategeeza kuyimu ku ebyo ebikolebwa oba abasajja bye batuyiyiza bwe twogera ku mmere gye twogerako enkolerere bw'ogenda ku mmere n'enkolerere gyeggambyeko anti bo bakizuula abasajja bali bannannyini abaagala okuba ng'ensi eno ebeera mu ttano zaabwe nga yaabwe batugamba nti nno ensigo zaffe wano mbi ensigo zaffe zambala mbi n'olw'ensonga tuzisuule ffe tufune ensigo ezaabwe ze batukoleredde naggamba nti omusajja oyo agala okuba nti aliawo Katonda abaniyo wali order bakola ebintu bya mirundi 3 ekisookera ddala nti bakola obutwa buyita obulwadde ne bateeka sente mu kunoonyereza obulwadde buva ku kibwe nyini bakoze ate ne bamaliriza ne bagaba bakoze n'eddagala ate eddagala ne bali kuguza ne bagaba bali kuguzizza oluusi ne bava ne bafuna ab'emikago ne bali baguza mwe ne bali baweera bwereere kale mwe ne mugamba nti abasajja nga balina ekisa kino kyonna naye nga te bakoze bagala katale kaki ka bintu byabwe na kwagala gwe kukuuma ng'oli muddu owa sisitimu nga teweenyenya n'akamu n'akeddagala akati bino nyogerako ebyobuddu bwa sisitimu byatandika dda nnyo nga bw'okiwulira byatandika dda era bikyagera mu maaso okuba nti bikyabeerawo ne lugaa nti oke bwe tuba nga empeke zaffe oba ensigo zaffe enfu oba nga mbi nga mukyogera bwe mutyo lwaki ate muzikuŋŋaanya mu kyama ne muzitwala paka mu kibayita seed vault oba seed bank emayiddwa nga Salvabad eri erimu nowe mu muzira ebintu bwe bityo kati weebuuze kino oli wagga nti no kino kibi lwaki atakikwata n'akiterekayo kennyini ng'akitaddeeyo kyaliko kyeki nti asindika zino ezize gyogenda okusimba ng'otadde ekigimusa gyogenda okusimba okulyako ng'omaze ogifuuyira eddagala kuva weekulidde paka wooginuulira oba paka woogera okuba nti ogiriira byonna bibeera bitya ogafunamu ebintu bya mirundi nga 3 ekisooka ogafuna yields oba amakungula nga mayitirivu nnyo ekyokubiri ogenda kubanga akkiriza obagana oweddemu kubanga sente zonna zokubanga okozesa sente okulima okufuuyira na buli kimu ekyokuna byogere okuba nti olima oba byogere okuba nti okungula obifuuyira eddagala n'obuuka buli obutwa ogakuba nti olya birye ekiddako ki ng'ofa nga tuddeyo ku kiri kye tuyita depopulation agenda oba engeri y'okusaanyawo abantu abaddugavu ku nsi kuno obakendeeza nga ogyewo tobaguziza mundu kwetta kibayita genocide kubanga ekyo kiba kigenda buli omu abakirabye wabula nga obalese bokka ne betta bokka na bokka kibayita mental side murder of the mind kakati muganda wange atuuliriza ebyo bibeera bwe bityo abasajja babipulaninga nga bagaa nti abasi tulina okuba tubateeka wansi mmwe abeeyita bannakasangwa abeeyita abasookedde okuba ku nsi kuno Mukama Katonda be yatonda pulaani efuluma mu 1776 twali wano ne nkutegeeza
nega nti empeke ziweddewo neuteza nti abamu ku abazirina be batono betulina abatinya ennyo abasigaza. Wiiki eno omukyala Lois Angudaru ono nno akola wali mu kitongole ekya IG gye wali wakola muwuliriza nkutumiddeko nnyo Madam Lois nkutumiddeko nnyo Madam Lois bamuyita batya muyita West Nile Lady abeerako ng'awuliriza yankubira akasimu mukonkubira akasimu nanga nti ensigo ezoyogerako kuba nagamba abalina ensigo ezo muzikuume, ensigo zaffe ziri ez'edda muzikuume kubanga abasajja n'abakazi akakodyo kaabwe kuzimalawo, wamala okuzimalawo ekidirya kibeera ki kuba nti batuguza zaabwe zikokuba nzitutta. Kati weewuunya ennaku zino muwulira n'ebirango biyita bataddemu ekibayita bateekamu ssente mpitirivu nnyo mu kibayita drive, bapangisa emmotoka nezitambula mu byalo okwetoola eggwanga lyonna nga bagenda batembeeta ensigo zaabwe n'oziguza abantu n'obalaga obulungi bwabyo. Bafuna obuvujjirizi naye ng'obuvujjirizi obusinga obungi buva mu kampani zino ezikola ensigo zino enjingirire eziyitibwa GMOs, kampani bayiddwa nga eya Ebye eyagula Monsanto. Batambula mu nsi yonna bali mu kuba batunda ensigo zaabwe ezo baziguza abantu bagamba nti zikula just myezi ng'ebiri oba ebiri kitundu gyokka. Batambuza kasooli, batambuza ebijanjaalo, bakola byonna babitambuza era bajja kujja ewe mujja bawulira. Naga nti nno bakuba obulango buyitirivu nnyo kubanga ssente bazirina. Naye oli akuteekamu ssente nga ekigendebwa kiki muganda ng'atuwuliriza si kwagala gwe ofunemu abaye kufunamu atya bw'oba kubeera sireevu buli kaseera nga bw'olima zino zaffe tezikyadde nakudda ng'ettaka limanyire ziri ensigo zokuba nti olima n'ekigimusa saako n'eddagala. Mukyalo Wisi yankubira essimu n'aŋŋamba nti agenda kunfunirayo, in fact yaŋŋamba nti nakufuniddeyo kasooli waffe oli era yampadde kasooli ebika 3 olunaku olw'eggulo. Nageze nampa ebika 3 olunaku olw'eggulo. Mulimu kasooli oli owa gundi oyo alinga owa kakobe, alinga owa pink, alinga owa kobe oyo oli owaffe oli nampa kasooli ono si nairo nenga mumyufu oyo gubayita oyo guba sweet corn oyo mumyukirivu oyo alinga nairo nenga si nairo ni wa yero then nampa n'owaffe oli omweru ebika 3 n'abimpa era ngenda bisimba. Kakati bwe tubaga nti ebintu bino bino bikuuma nga buti birimu bikuumira ddala kubanga tomanya abaana baffe tubasirika ku masomero ng'obunga bwe bakubyemu baga okunywamu kasooli nga kasooli omukolerere kitegeeza nti obuwuka bugenda kuba bukola ki babunywa bo bennyini babunywa babulya. Kajja kuba mwana omutwadde ku ssomero naye nga byagenja tobitegeera obulwadde baga okuba bafuna tojja butegeera nga bali resistant ku ddagala. Abaana batambule nga ekibali ku mikono si ssaawa naye nga kanyula zibataddeko buli kaseera infection. Lwaki? Kubanga endi ekyuse emeji balise ekyuse kubanga ali plan y'abana basajja buli kaseera berenga tova mu malwaliro bakole pharmacy zinyirenga omuntu. Lwaki? Bakusubira okuba nti ogenda buli lunaku buli kaseera berenga ogendayo. Just imagine singa banegana temulwala, singa pharmacy mulaba ezimeruka buli kaseera, singa zisaanirawo ddala. Kati naye ekyewunyisa mu kifo ky'okukola groceries ekyokukola that is obutale obw'emmere eyaffe ennansi nga bunyirira, naye ekyewunyisa obutale obusanga eri nga bukwese n'obukweka ne wano kungulu wano ne batekawo zi pharmacy nga zinyirira zitya nga muyingira obuyingizi si kwejjanjaba wabula kwongera kulwala kwongera kufuna ate eddagala eryo. Kale n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo tubane tubeere nga twebeereramu. Bino byonna tubyogera naye mu ggwanga erimeddwa nga erya Malaysia abalimi bannabutonde bwansi bavuddeyo. Malaysia be bamu ku abo ensi esinga okulima omuceere mu nsi yonna. Ekibuga kyabwe bakiyita Kuala Lumpur badde beekubira nnyo ebirango. Akati olunaku abadde lunaku lwakubiri ne bavaayo naga ekimala abalimi ab'omuceere. Si bokka beekozeemu n'ebitongole ebirala 61 ebitongole ebyobwannakyewa n'ebyabalimi ne beegatta bulungi nnyo ne bagamba nti banenge kimala. Lwaki?
oluvannyuma okulaba nga abantu balwala nenga ate olwala oluyidde emmere gye mumanyi gye mulya buli lunaku gye muyita omuceere kyokka bye mulwala birimu cancer this time around baga ekimala kimala tulina okwekalakaasa kye baakoze ne balumba ne bagamba balumba kye bayita Malaysia's National Biosafety Board nga bagigamba nti bagisaba ne sekusaba yenna ewere omuceere omukolerere genetically modified rice okuba nti teguyingira mu ggwanga lino tebagukkiriza abalimi tebagulima kuba gufuuse kye bayita gufuuse ekyobulabe eri abantu eri obutonde bw'ensi n'eri abalimi bonna. Kakati kampani bagiyita Zen Crop Science eno ebadde eri mu kugezesa omuceere guno gwe twogerako nga naffe ne Uganda we bagugezesa wali mu Luweera okitegedde kati balina ekiru kye bakiyita Northern Peraka State Number badde bali mu kuba bali mu omuceere guno baguyita MR219 eyo kika variety eyo gye bakola eno variety bagamba basooka ne bagamba mbwe eri tolerant ku herbicide gye bayita glyphosate mbwera eziyiza n'endwadde nga bacteria ne fungi ezikuwezeeta obulwadde obwo nti bena eno muceere gubigumira era nga batugamba wano ne kasoyo omulala mbwagumira ABCD lwaki babyogera bino baga nti agumira eddagala libayita glyphosate such that bw'onoogenda maaso ng'ogusimbye n'okwata eddagala liri n'ofuuyira eddagala lyakutta omuddo lirekewo omuceere olunaku olwaleero era bwe kiri bagamba nti lima kozesa eddagala lino jangu ofuuyire nga wofuuyira eddagala eryo terigenda kutta kimere ekyo lwaki terigenda kutta kimere ekyo kubanga ekimere ekyo bakikoleredde ne bakiteekamu oli obuwuka obugaana eddagala okuba nti libukola ki bubutta nga buli resistant ku ddagala eryo ekyo kyebadde kikulu nnyo kubanga buli mukyeyali yalibadde ayagala nti bw'ofuuyira eddagala eryo egenda otta omuddo guli then ekimera kisigalewo oza lwaki kisigalewo ekimere ekyo kisigalawo olw'ensonga bakikoze nga kiri resistant ku ddagala eryo kali mukikola mukitabulatabula obuke bakitabulatabulira bwobwo bwebwa obulaba eriggwa omuntu okitegedde bwebwa obulaba eriggwa omuntu kati Malaysia bagambye nti ekimala kimala bazze ku nguudo bakuta ebipande nga bagamba nti no bane government tuyambe government where are you bage GM rice will be much worse it is not the answer si ekyokuddamu kakati mugana ng'atuuliriza bano basajja ne bakazi batu badde bafuna nnyo omuceere okuva ebweru nga baguimportinga nga baga nti gujja kuba gubayamba nnyo okuba nti abantu bwe balina abangi batereera ekyabewunyisiza kuba nti gavumenti enesi companies ezisabye ziteeka okusaba kwabwe ne bagamba kabakole trials zino ez'omuceere guno gwe bakoledde obukolerezi kakati bazze bakuta ebipande ebyenjawulo kuliko ebiwandiiko nga bino wammanga save our seeds mutaase ensigo zaffe paddy GMO MR219 gwegambyeko wali nti mugugobe olina kwesibanika not to GM food not to GM crops olina gamba GM crops liability and redress issues olina gamba nti not to GM food consumers want real food nteri mmere nenkolerere babantu abalya betaaga emmere eyaddala etali nkolere muganda wange atuuliriza kiri mu ggwanga lya Malaysia omulungi ali Impact FM radio Luwasa Mayinja naga nti nemmere eno gye twogerako emu kwezo company esooka zitunda mu nsi yonna gye bayita Kentucky Fried Chicken bw'olaba sitole y'omusajja oyo ku butambi nga butambula oga nti omusajja yava wala nnyo yali mwavu naga n'akola ki kali waatuuse munaagwa emirundi emirundi kali yengera waatuuse kali wakabi mu nsi yonna balimba ezo vidiyo bazikola okuba bakiraga bwe kityo kuba Kentucky Fried Chicken bagiggalako mu ggwanga lya America ng'ekigigaza ki kuba bakizuula nti nno enkoko ze bali bakozesa batunda basiika bulungi nnyo zaali justice ennaku bunnaku wiiki buwiiki nga bazigezza bazikuba eddagala nezigejja ne basika enkoko bazikuba ebirungo nezikuba obuwowo n'ogenda n'oyingira n'okola kigwe n'olya ekyadya kyali ki bagenda okiraba nga cases eza kansa zeeyongedde mu baana mu bantu abakulu abakazi n'abasajja bagenda obbakebera nga baali balya nnyonnyo fast food zino
ate naddala enkoko eya Kentucky Fried Chicken. Akati bwekyo wekyali kooti negga nti okay tukuyise jangu osa abantu bayitirivu nnyo nnyini ddala tukugaddewo era ne bamuggalawo. Ekyewuunyisa after some time ebbanga lyayitawo ttono nnyo naga nti ankomyewo mu kudda n'awandiisa kampani nga eyali Kentucky Fried Chicken. Ne balooza nti nno kati bagigadde gakuddamu kutta abantu, ekyaddirira ne bagiwandiisa nga KFC. Bakyusa bukyusa ebadde fuulu ne bagisirisa busirisa bannayuganda bayoomerwa. Eyali mu branch emu yokka mu nsi wetwogera kati buli kabuga konna akamerukawo ne Uganda mwegitwalidde era ojja gisangayo nga bagita KFC. Alo Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. They have collected all our seeds, all seeds in Africa, and they have taken them to Norway in the biggest seed bank probably in the world, and that's where our seeds are. What is the agenda? I don't know. When they introduce genetically modified organisms of all these crops, our seeds will get lost because they will have crossed. So we lose all these seeds. Eventually, GMOs will fail and they will reintroduce back those seeds to us. What does that mean? Yes, we'll buy back our seeds. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Akali tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Mugara nga atuliriza gwaliko Impact FM Radio Lwasa Mayinja. Okay, basebo ne banyabo nabagamba nti ensi oba ebimu ku ebyo betunuulira ebigenda mu maaso nga tubiraba oba nga tubiwulira waliwo ekiba emabega waakyo. Ensonga kituga nti no behind the news ekimega wa mawulire naga nti nno bino byonna ebyakolebwa mu nsi eba ebyagenda mu maaso nga bikolebwa tubiraba wano waliwo gye biva waliwo n'ekigendererwa kyabyo lwaki tubiraba era lwaki tubikolera ddala. Naga nti new world order tegenda tweka kyekimu ng'ovudde ku kye bayita AI oba digital migration right now. Ebijjira mbiyitirivu nnyo naga mwagaluko mu 776 we batuula nga lumu omwezi ogwokutaano naga kupaningira ensi eno nga tugira mu 5 bwe tuti negamba report from the Iron Mountain eyankaaga mu 7 we baga nti no tulina okukwatira ddala ensi eberenga eri mu 5 nga yaffe mugana nga atuliriza. Bw'ogenda ku Alice Baire ensonga z'agambe za new age movement ez'okuba basanyewo kye bayita amaka okuba tegakyategeerera ddala. Nenkulaga nti nno oli mu report of the Iron Mountain nenkugamba nti abasajja bapulaninga nti ensi balina ogikwata ne bagiteeka mu ngalo zaabwe nti ng'obwongo bonna bakulowooza bulowooleza nti batuggyemu obwongo bwaffe bayinga batuteekamu ng'obuugi. Nanga nti bino okuba nti okola kyangu nnyo okontrolinga oba okufuga ensi eno ng'ogira mu taboti olina okuba nti ogenze digital. Nakutegeeza 2015 bagamba ebitundu 5 ku 10 kyokuba tugenze digital. Ng'ekigendererwa kyeki baga nti ebigendera mu digital migration bino bya control, total control, okubeera omuddu wa system. Lwaki bino mbyogera muganda wange atuuliriza nabyogera ddala kwa program ebbanga ddene nnyo nagana kwa program ebayiddwa eya Bitcoin ne OneCoin. Abasajja ne banumbako ne bangana okuga nti lwaki tova ku bintu byaffe. Ekyewunyisa bali babeera ali makindi awo nga ku bagitya makindi awo nga ku kooti balina ofisi yaabwe naye baga ne bayingiza aba state house abagundi abasirika bakoma president kyaddi ababakwata siwoza nti bavudde oluzira naye tuwogerera kati kakati tuwogera ebintu bino wammanga nti ambaga baso ne bayingira nti President Museveni yennyini ng'aline eyali governor owa Bank of Uganda Emmanuel Mutebire yamubuuza namugamba nti broko chain technology ngene okuba nti ndookinga mu ggwanga Uganda tuwetegese bana Uganda okuba tujembula esinga nti sente zitambule ku mitimbagano tukyasobola okuba tukikola ekyo naga tetusobola kuba tukikola tetusobola kuba tukikola tetusobola kuregulatinga wano nagamba jojozi nakola programu tulabula abantu abakazi muganda wange atuuliriza balumba ebisebe nga Kadaaga right honorable ye yali speaker baba basere zaabwe ne bagenda maaso ne bakola ki waba sente ne bagamba ne bekalakasa ne beyambula n'okweyambula ne beyambula omaye okweyambula agase ne bazibbye kakati ebyo ne muganda nga atuuliriza lwaki bibeerawo kubanga ensi wembanga mubeera bwe mutyo
abasajja no bagenda mu maaso ne bakwata ne bakusomesa bulungi nnyo ne bakuyita kati balina ba agents ab'enjawulo ne bali recruiting abantu nga bagamba nti sente zinvesting wano gula emigabo gyogwa giri ku intaneti bw'omala okugula emigabo egyo oba gula ekintu kyonna oba gula eddagala nawe oliguza omulala oyo gw'oyingiza naye n'ayingiza omuntu ofuna ki bw'ofuna akasente bw'ofuna bw'oyingiza naye n'ayingiza ne mukola network eyo ofuna akasente ak'enjawulo ekyo bayita crypto. Kakati crypto seza ku mutima gwe batozanako kikinaga nti no kiri part and parcel ekiri kye nagambako ekya New World Order ekyokutambuza sente ku mutimbagano nga temuzirabako basooka baba kontrolinga. Akati wetwogerera ensi nga bw'ogimanyi nti ensi ekintu kye bayita sente tekikutikangako oyina waba mulokole ne wabaki aga nti akaŋŋende naga nti nno abasajja bano ekimuko ekibaga okontrolinga ensi nga bayita ku mitimbagano ng'ogyeko ekyokuba nti tugenze digito oba nga kiri wamu ne digito bagamba nti ddira sente ziteeke mu kibayita ebyemizannyo bw'omanyi kyegamba byemizannyo bipromoting ennyo abantu babitegeere bulungi nnyo bikubire obulanga ensi yonna ebyerenge bitegeera bw'omala okikola ekyo era ddira sente ziteekemu otandika okusikiriza abantu nti ngenda kuwa sente ngenda kugaggawaza mu kaseera katini nnyo just a blink of an eye olutemi alumbu eruti ng'oli mugagga ofunye akawumbi naye ate akawumbi akwasa okufuula biliyoniya oba miliyoniya mu dakiika 2 wayitawo ebbanga ttono nnyo era ne bazitwala zonna ne zigenda amaloboozi nagakuzanyira nga alina mayitirivu nnyo abasajja n'abakazi nga balaajana bakaaba lwaki nga sente zaabwe zonna bazibbye bazimazeewo mu bitu ebya skambi ne twogerako ebya crypto. Kakati kyebakola bati bagamba tugenda kukola tutya nti tupomolire bayita betting okuzanya Zzala nti oli wasiba sente ze ajja kuba takyalina magezi gonna kyalowooza kyali kyonna ajja kuba alowooza ku sente ze zasibye kitegeeza nti gwe ogenda kuyisawo kyonna kyoyagala nga tewali akubye ku mukono tewali akiyimiriza kubanga abantu bajja kubeera nga bali bize buli omu nga atunulira sente zasibye ziri zitya. Batandika mpolampola kusiba mipiira ne bagenda ne beeyongera nako okuba basiba obubalaasi simanye endogoyi tebakoma ku ekyo ne bagenda mu maaso basiba ebintu ebyenjawulo ate tebakomana ku ekyo ne bagamba nti sente zo kasobeera ng'ozifuna baga nti ogazifuna otya naga temweraliikirira tujja kwalaga enjejja okuba nti oziyisaamu. Kyebakola ne bateekawo n'enkola ey'okuyisaamu sente ezo okusasulamu abantu abo enkola ez'enjawulo moyita mu tekinologiya ono okufuna sente zo ng'olujja salinga ne bakuwa sente emikutu egy'enjawulo abamu batandika okulaba kyebayitanga safe zone naga nti network ezo website ez'enjawulo baziyisaamu abantu bafuna sente ne bakola ki kati nga baga nti ofuna safe zone pass n'otambulizako sente zo bw'otrading eri bakutako sente zo ng'ozijja ku mobile money ng'ozifuna nga weeyagala ne batandika okugamba lu gye bayitanga Panam eyo Panam nayo weekyo endala actually empitirivu nyo gye bayita Yepbit wo gye bayita ng'ovudde ku Yepbit wo gye bayita Binance gyonna emitimbagano egyo bagamba nti kuna oyitako bulungi nnyo era ne bagamba ffe tuli bagundi tulina certificate ezitambuza ezikola ebintu bino bulungi nnyo oyisako sente zo n'ozifuna wozo bayita boni chat. Kakati egyo niyo n'emikutu muganda nga atuliriza bagikola ne bajja bagera mu maaso ne bagamba abantu nti muga kufunamu bw'oyingiza omuntu nomuga muyingiza otya nti ofuna $5 $500 mbu noziwa omuntu noseka ku simu noziwa omuntu oyo omuntu gwoziwadde ye n'azikwata n'azikozesa bizinensi nenga buli ddakiika oba buli ssaawa akuwa amagoba yenaga kyonna okukola kyangu nnyo kyokka nti ngenda kuweereza koodi gikope kiteeke wano onyige egende obeere nga kiwedde bwe ng'ofuna amagoba ng'ogalabanako wali kati just imagine ng'otudde butuuzi wansi awo nga buli ssaawa okola $10 buli dola ng'ofuna $10 naga $5 ezo otaddeyo tolina kuzijjayo okumala emyezi ng'esatu okitegedde oluusi nassaawo ne bakasunda baasi
naga nti buli kiisa ayingiza omuntu afuna extra. Bw'oyingiza omuntu nopeeza omuntu n'ayingira bakuwayo extra. Okitegedde? Akati Muganda nga atulize bannayuganda nga bamanyi ne batubi bagamba ebintu bino neera still tebawulira. Ate era nga okimanyi ku ssente Muganda wange. Sente zifuuka ssente. Kakati tubali tuli awo waliwo nakola programu wano mwezi gwali gwakubiri ndowooza ng'amaga nti waliwo kampani era eya cryptocurrency eri mu kubba abantu mu nsi yonna ne mu Australia bagiweze gye bayita Fidelity investment group ne bagamba nti bagiweze. Bagamba nti bagiweze abamu tebakitwala nga kikulu. Naga kituufu giweze tuba tuli awo nga tetuuse wane Uganda. Abantu tebagiyingidde, tekubya obulango, tekoze eki, tebanisa okulikulutinga abantu ab'enjawulo. Si kulikira kokawuka, tebakoma ku ekyo. Tebagudde offices kuba ag'enjawulo. Ng'oteekayo sente $5 n'ofuna amagoba buli kaseera. Ne bateekawo ne promotion. Mbu tradinzi bwoti bakuwa notesettinga alarm no tradinga. Mbu alina omugagga we bamuyita Brooks Jonathan. Erina ba agents wana bayitirivu ennyo nnyini ddala. Nti kasita oyingiza omuntu bwoti ng'ofuna extra points ezo ziba dollars ng'oyingiza ojjuza. Munange nkutegeeza ki nga bayingira Fidelity. Fidelity nga tebayingira but tebayisabye vvulu bagude offices okutwala eggwanga Uganda nga poliisi amagye gabakuuma bakoze processions ez'enjawulo. Muganda bayingiza abantu bakazi battu bw'oyingira ku simu ng'ositako app ng'ogikwana ekifaananyi bwoti nga mugiraga mu nsi yonna nti bano bayingidde. Omusajja olwagize bati netsati bambala ziri branded kuliko Fidelity, kuliko simanya Boni Chat, ziriko kabyako, kuliko Yepbeat. Munange bali baweze emitwalo 5 mirambirira abakayingira ba members nga bagamba nti a family, a movement, a future. Muganda wange atuuliriza omuyaye gwe bayita Jonathan Brooks. Abamu nga baga nti balina $10 omutwalo mulamba, abala 10, abala 15, abala simanya biki bagenda baweza. Nabatyawo n'akazannyo nti abongedde nti bwo tradinga sezo trading oba $2 azikwisamu emirundi ng'ebiri oba 3 n'ofuna amagoba mayitirivu nnyo. Tuli awo abantu bafunye sente ageri katuli mu kibaita simanya gala nti kati tugenda kuwangula akuwa amagoba mayitirivu nnyo tujjayo sendezo paka nga gala eweddeko oba promotion. Ete na kuggwako bweti bapa balooza bafunye sente beewaana balaga ensi oli aganira obukadde buno nga 8 oli obukadde nga 10 ngenda bujja mbere nga ngaggawala bagaba naye the thing is too good the thing is too sweet. Munange omusajja teyasibyewo teyadduse ne sente z'abantu bannayuganda si bannayuganda bokka waba n'abantu bonna mu nsi yonna era etwogerera bali mu maziga bakaaba. Tuli awo ng'ate baleeta akalala simanya Heart 80. Zzala omulanga ayingirawo at 8 nga nabo bayingira baga nti ku mitwalo simanya 5 gyokka ogula ekyuma bw'okigula bwoti nolokinga sente zo ennaku 5 ne bazikuwa mu nnaku 5 zokka ku mitwalo 5 oba ofunye mitwalo 40. Sente nga mpitirivu nnyo buli omwasa okuba nga bwazuuya ng'alaluka. Munnange nga tebayingira. Abantu tebayingira simanya at 80 nga tebakola sente ku mutimbagano ng'ozabako bwoti bapa naye nga tosobola kujjawa n'11 wayize nga teyaggalawo omuyayi nga teetadduka. Tuba tuyo nga balina akala bakaeta kammeru simanya mmeru simanya tekamemmeka simanya emitwalo 5 simanya biki n'oyingira era n'okola bwotyo ng'ozirabako bwoti naye woziraba tosobola zijjayo wabala oba ozirabako wali noga bane nina sente ndi mugagga. Tuba tuyo nga balesa akala bakatamya ku Creative Assembly. Muganda wange buyitirivu nnyo banugamba bali kuba nti bakaaba bukaabi maziga mukano kannaku 2 kannaku 3 sima kannaku 2 mbolokenga sente zo ne bazikozesa eri nga bakuwa. Abasajja bakola zi app ezo ne bazitambuza ne bawayo bana abasooka ne basikiriza mu abalala ne mujja muyingire. We muyingira nga bakuyoola bakutwala. Muganda wange yo program nakola program myaka 10 emabega. Saali na wano
we nali wonna program mukimanyi nagikola ne tuva naawo tugende tukola program za ate endala era eza bitcoin abasane batuwa n'obujulizi abakazi ne bayomba nti bababye babakoze eki nagana ena munywanyi we nga sitya mwogerako kuba yali ng'akyali mulamu brother Mukajanga oba mumanyi brother Mukajanga yali wamaanyi bakatuliki wali kuba nagenda nga nangamba nanga kalima nkikubye nayingiza endiga yenanga lanchawa wali ku Jemba Plaza nayingiza abantu baswakane kamwe emitwalo 4 nga bayingira nga ina milioni lunana ne mugamba soko G10 nga naso kinoga bagenda bakuba ogenda kuwulira naina akachoga weeks 2 zokazoka ne bakuba ne bagwamu ne bambi ya farm kama mumuze mirembe mvude mu kibina kye NRM nkitadde owulira ne uniform njisudde kuba myaka gyomaze zentambula NRM ndiye NRM ne bake NRM abana bange bali mu NRM ebbanga lyamaze mu Uganda wano nonde NRM nanze ekibina kye NRM emyaka gyonna ne okukakana nga bubbi yiyo uniform sikyadda mu NRM njitadde nsanze ekibiina amazima ddala ebbanga lye bamaze sente zaffe bazibye ate kaneyambule bamanye nti mulala owulira batubye batukoze buli kimu ekimala ndikukoba amazima tuwandika ebbaluwa twadireta muki mu ofisi yo wakoba ti olijjamu NRM otukolera ensonga daife dibadimale owulira olijja tuwabira ensonga daife oyo omukazi omukulu oyo Kadaga wegaisa mbana abantu wana walema otulongoseza ensonga daife twaleeta epapuleedo oliwulira aye Kadaga tiyafaayo owulira ekineyambuza bulumi sente deni nayo ningi nze ni mukazi sente zange za mukazi omusajja yadduka ewaka owulira olwokuba buli kasente kenakwatangako ak'omusajja nga nkabba nentwalawa ekineyambuza sente zange nze njagala sente ate nyinza n'okugjamu empale nateekawo bukadde 9 owulira ezo sente zaali za mukazi njagala sente zange era Museveni bw'otasituka nojja nene empale ngenda ikikiriza wansi njeyambule male njiteeke wali ne Kadaga weeno otegeere ndi mukazi aye neyambwire lwa sente dange nenda sente dange nenaisaayo nze tyadiiba owuliwulira sente dange daali da mukazi naali mukazi tyaiba sente daife twatuka ofisi yemirundi Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike kakati abakyala abo ekyali kibeyambuza engoye baba basente mu ngeri bwetyo alibonga bagamba nti bawaaba ewa right now ebisebe ebyo Kadaga yali speaker parliament olw'ensonga nti no baba basente zaabwe mpitirivu onago bukadde 9 nti ezimu yazibana ku musajja najja tategedde n'ateekamu ngaazo yaliga kuba nti afunamu ezo gundi online scams zetugamba right now abalize balimu kakati byetubibagamba nga ffe oluusi ne mutafaayo negamba kikiri megawo ekyo kyonna kyonna kyekyo nti babbye abantu bakyababba abantu bavuwadde abantu bafunye zirooni abantu beewooza sente bateeke mu bintu bino nenaga nti ebintu negeje byajjamu yakubanyaga kubanyagulula na kubassa wali okitegedde oba tokitegedde muganda nga atuwuliriza kiriza obagaana mba sijja kuleka naye nkujjeko nga ne sijja kuleka nja kuba nkubulya buli kaseera obenga otegeera ensonga zino kubanga nze ebyaddala And that's why Bank of Uganda, apart from warning the public, basically there is nothing else you can do. We warn the public. We have been up-country places where people also lost money. It is not only in Kampala. All over the country, people still are being joked to bring money and they lose money. It is good that the police is investigating some of these cases. Now, on 10 billion, if the people wired it out, because as a commercial banks really can't go to know if I have money on my account, it's not money laundering. They are free really to send customers money as per instruction. So basically, and 10 billion is very out of how many billions in circulation. Is really small. It has no impact on the business of the commercial.
program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Abo kabagala obulamu n'ensi yammwe tuba tusimbudde ku noti 7 noti 5 984 esimu kujja kuba nti bitobenga tuwayamuko naawe osokunzira ku message tugenda maaso tuba tuwogera mu kera still enobera munengo kitegeera okay mulangira abantu benyumiriza nnyo mu kulya KFC ne batamanya nti buli lugaaya lwa kintu kyonna ekya KFC omuntu jayongerera okusemberera entaana ye mu butamanya naye mulye KFC zammwe nze abasima entaana mbalina ate banoonya byakola omubede John ali nakasajja. Okay, webali nnyo bali eddala ombede bwati bagambye Impact FM kwoli ali kafune ku simu zammwe bassebo ne bannyabo tulonga tuwayamuko mu mbeera bwe ziti. Okay, hello. Langira kati maye bali kuweereza. Webali kuliza sebo. Hello, yes sebo. Hello. Nkuliya bulungi tompulira. Hello. 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 Nkufuna munange. Hello. Okay, akaita nfuna. Nze nkufuna bulungi kasoyogera kasokuba essimu nekwata tandika okuba nti yogera mba nkufuna bulungi nnyo. So yogera bugezima kuliya bulungi. Ya. Banku ya bulungi ezokwa network issue naye nga banku ya bulungi. Kali. Impact FM. Hello. Wanji munange. Jebali ko sebo. Yesebo nawe jebali. Ono ne bazira mazan. Yesebo. Nsinzidde wano nateete. Programu eyo nnungi nnyo. Yesebo. Lwakubeera omuntu atalina magezi asigalirayo nga abasajja bo bajja kubba nsi na kujavuwaza. Osobola okugiyigiriza emityamu omuntu buli lwogenda mu Zzala buli lwogenda mu bintu ebitalina makulu ogenda okuwunzika ng'obwongo bugendedde eyo. So wajjayo kampuni nnyingi ezibba abantu okugeza waliwo zi Superlife n'endala nnyingi nnyo. Naye nga bw'oli omuteesiteesa omulundi abantu obutagenda mu mize egyo nsaba Katonda atuweemu ekisinga okubeera ekirungi. Nze Bazo Ramadan nsinzidde nateete. Webali nnyo abali eddala. Okay, Ramadan yalina teete webali nnyo. Okay, yiwagaye programu nungi ate gundi n'agamba atya ye n'agamba nti nno conspiracies nali nziweze nga njagala program esigale Behind the News. Po alina mugongo kali yaziyita conspiracies naye kirungi nti nno abiyita iboozibozi naye kirungi kiri nti byoyita iboozibozi bwana po right now biri mu kubba Banauganda. Sina kubba bati mu ngeri enteeketeeke nga gye twayogerako. So ziba zali conspiracy nga abayingira batwebaza abatayingira batwebaza abatayingira batwebaza right now. Nyata abayingira bali mu kukaba maziga n'abeera bali mu kukaba kali obanga conspiracy nenga atebadde entuufu. So nga twabawoninga gino biti bozibozi nebe twawoninga ne bituko okuba nti biyita ebeera conspiracy oba nedda. Back to you Paul. Impact FM kwoli Radio Rasa Mayinja. Wanji webali kuwuliriza. Nze Kato wano enakasongola. Nsaso kuwuliriza bwana Kato. Nange kuwuliriza sebo. Yesebo. Kakati webali kubuusa abantu. N'okubanga bategeera bino bagamba. Yesebo. Newankubadde abamu basigala tebakola tebabikola. Naye fe abamu tusiima era weebale nnyo sebo. Weewaawo munnaye. Tuyanze. Okay, ye munne bwati wagambye. Okay, Impact FM kwoli munafono kama okula ye message ye gambye etya. Okay. All right. Nabadde bamuisani Jibeda doza Jibeda. Yeah. Jibeda asinse message eno doza. Tubanda okuba tufuna trabe kyatu gamba. Ayo tugende maaso. Tugende maaso. Beda bwezityo. Kale katurabe ate message abantu na Muganda nkalema wasize otasewo. Ono munywanyi wo Jibedia ya haya wano ekibuli. Enteekateeka za musajja omuzungu gye tuli banaye simanyi oba ffe abali curious ennyo okubeera nti tutegeera engeri gye tulina okwekuumamu okumanya enkwe abasajja bano ze batulinako
n'engeri gye tusobola okubeera ntulwana okulaba nga tuyiiya engeri gye tuzeewalamu naye bannaffe abangi ennamba esinga obunene tebafuddeeyo kumanya biki omusajja ono byatutegekedde. Nina sitooli ey'omusajja gye njagala okubeera nti onyambako okugitegeera. Sitooli y'omusajja omu ku basajja abakabbulu abakulemberanga South Africa nga balina enteekateeka empandiike ey'okubeera nti bakendeeza omusaayi omuddugavu oba ekika ky'omuntu omuddugavu oba ekikula ky'omuntu omuddugavu mu nsi muno n'ekigendero ekyokubeera nti baagala bezze Africa oba semazinga wa Africa. Omusajja oyo mukabbulu yali akulembera South Africa n'engeri yayogera ebintu bagenda okuyitamu okubeera nti batufuna okututta twagala nnyo sente bagenda kuyita mu health bagenda kuyita mu bintu ebyenjawulo nga buli omu department ye bamukozesa okubeera nti abaako n'engeri gyatuukiriza ekigendererwa kyabwe okubeera nti ekyokukendeeza abantu oba okusaanyawo race ey'abantu abaddugavu. Kirala nentunuulira abasajja engeri gye bagenze badibya eddagala eryaffe ery'ekinnansi erya habo oba bajjajjaffe bye baakula bakozesa emiti egiri mu bibira muddo ogw'enjawulo nga bagenda bakidibya mpaka we baleta system nti omuntu okuwangala olina kuwangalira ku mpeke zaabwe which is ebyabwe byakugula buguzi kati gwe n'osigala awo nga buli kimu okolerera kugamba you're becoming a slave to the system but unknowingly. And most people kikinewunyisa ku mulembe gwaffe guno mwe muli abavubuka abaana ab'obuwala n'abalenzi nga agamba saagala kumanya tolina by'oŋŋamba ate kyewunyisa nga basinga ku bo akyogera nga asaaga neera ebiseera ebisinga basinga ku bo tebaagala kumanya nga bw'abaggaye tolina by'oŋŋamba saagala kumanya era tebafuddeeyo kumanya. Kyekinewunyisa nti bakyogera nga basaagirira naye ate mu byaddala babeera serious babeera tebaagala kumanya kuba tebafudde nayo kumanya kiki kirungi gye bali na kikyamu gye bali. Wabula nno Kalema mbadde nsaba ebbanga erijja mu maaso awo nze emyaka ng'egijjako awo maaso seeraba nga ndi mu kibuga nze ku lwange ndabika nga ddala nina okuseseetukamu nzire awantu wengenda okuba nti nsobola okwekolera ebintu byange nga nsobola okwerimira emmere yange nsobola okwerundira enkoko zange nga ebintu byange byonna mbikola organically. So bwe nkuwulidde ng'oyogera ku mukyala eyakuwadde ensigo Kalema ensigo yonna era ngenda kwekwata ku ggwe oba yakasooli oba yaki ensigo yonna ey'ekintu gye naali agadde okusimba nga nansi ezaffe zinnansangwa nsaba okkirize nkwekwateko era nsaba Mungu atuwangaaza atuwa obulamu nsobole okutuukamu ebyo ebigendererwa byange nga Kalema ffenna bitukyali balamu oba oli awo ojja kuba olina connections musobola okungatta nange nfune ku nsigo ennansi tusobole okubaako nekyetwekolera twewale system y'abasajja ey'okubeera nti baagala kutufuula abaddu mu system yaabwe. Okay, webali nnyo bali ddala Jibeda. Okay, Yahaya bwati wagambye ensigo waliwo abazirina neraga nti waliwo bazirina kati si just mukyalo Iseka yazimpadde but waliwo n'abalala abaŋŋaako nti nabo balinako ezimu kati nga waliwo omukyala bamuyita mukyala Rita Otoke ali mukono naye azirina alina ensigo ezo ezimu ziyaŋŋambako kasooli French beans ennyaanya waliwo musalasala kitonde kijja ali Bugomola Semuto bonna abo contacts zonna zirina ezo kati at least bantu baffe tulina okuba nga tubikola nga tumanya sources zitya we tunajja ebintu bwe bityo mu mbeera zonna bwe zityo. Kale neyanzeege nate bwana Yahaya ate bubeera bwetyo. Impact FM kooli muganda nga atuliriza agamba atya ono ye ali ku line kandabe kyatugamba tugenda tuva wano. Okay, hello Wanji nange Kalema nkulamusiza nange bwentyo sebo nsaso kuwulira naye nze kyendaba ekintu ekisinza okuleeta obuzibu mu nsi ekintu kye bayita media n'amawulire bakoze kinene nnyo okutambuza ebintu eby'obutwa. Akati waliwo omuntu awulira ati nno nze ekintu bwe mba nkiwulidde ku TV okukozi CNNBC ekyo kiba kiramu nnyo kiba kirungi kibwe kiti naye nga byonna bifu
kakati waliwo buno obulango obwebyo ebyokunywa ku TV tebuggwako okuba ebyo gyosaako kati bw'owulira ennyonta onoonya amazzi kati newaffe witeweti waliwo gye nagenda okunywa amazzi nensaba amazzi naye nga batundawo edduuka waliwo ag'omufriji aga taapu nengamba nedda mumpe ekikopo nnyo wano ku taapu naye abantu bonna bantunuulira nga balaba ng'omuntu atalinamu yadde omwaze omuntu ow'ettaka ali mu ddiri embeera naye nga sebo nalinamu sente esobola okugula amazzi ag'ebitaano butereevu n'ekirala obulango bwokkale bujja tumalawo basana eriyo omukazi atunda amanda agayita nti amanda ameeru era yateeka amanda ameeru ateka amanda ameeru naye bakasitoma bamwesanira bayita ku malala bonna ne bajja wuwe kale obulango n'ettiizi n'emiti bujja tumalawo webale nnyo oli eddala okay ebyo okkiriza obagaana ate nagga tukyabikubira ddala tukyabukubira ddala kubanga kiruka kata batugamba kkiriza obagaana otabukuba kayinza okuba kano kavudde mu minisitule nga gye kayise ne kajja wano nga tulina okukakuba oluusi tulina okwogerera nagga nti abasajja bakontrolinga ebintu bisatu 3M money military and media byebakozesa bakozesa sente ne bakozesa emikulu gy'amawulire ne bakozesa n'amagye kati kizo bagaana bw'oba gwe kati gwawulira gwe consumer gwolina okuba nti osalawo ngende nakyo bankireke okitegedde waliwo radio stations emmanyi n'amaloboozi bagansindikira abamu nga nga seriously abantu badde bapromotinga zino cryptocurrency ku media houses nga program namba nga program namba bayingira ne bakola bayingira right now omujja Banauganda badduse dda tebalabika nakulabika okitegera kati bintu bwe bityo oyo abise biboozi kirabika omukwatidde mu luwombo bw'aba tatunda bukiyokiyo atunda ddagala lifuuyira nze Saalongo Buyinza Emma tatalake kalagala tabanga by the way tabanga penna mugongo atunda ddagala lino omulangira nze mbuuza amazzi ga taapu waterguard gwe bateekamu talina buzibu Saalongo Buyinza Emma oyo waterguard batya kuteekamu gundi batya kozesa waliwo amazzi ge bateeka mu gundi chemical bateeka mu mazzi oba mu pipe ne bigenda mu maaso nga bikola ki chlorine gwe batera okuba bateekamu but waliwo ekirala si chlorine yekka chlorine baga water disinfectant but yateekamu but ayina side effects tojja gambwa ate muganda wange ti oguze sima water ga biki noteekamu noyoza nti nno oli safe muganda wange kubanga otunulira bagamba just composition ya chlorine yekka it's a chemical element era ina gundi atomic compound ya 17 eyo gundi si nyangu kiri awo kati inokuba nti omanya bishigwe kwa ndukozesa ebintu ebyo kuba yakozesebwa mu plastic yakozesebwa mu dyes yakozesebwa mu ddagala yakozesebwa mu ki kakati muganda is a bleaching agent kati wuli ebintu ebitungo byogeno kuba nti onyosa mu mubiri gwe munansa awulira yero kuba genti nno biri bwe biti kuba genti nno toxicity level yayo eriki nayo gaba batademu katonotono naye ati kiriki kuba chlorine kimanyi nti nno bamukozesa nnyo mu sematala asooka bamukozesa mu sematala asooka nga chemical weapon ekigenda kyali ki kucyankalanya abantu abaana abato bamuwanga abakazi ab'embuto ne bamuwanga abaana abato beerabire basiimoole abaana abato ekyokubiri ng'alwaza amawuggwe okitegedde mu sematalo asooka bamukozesa nga kyakulwanyisa kya butemu ne bamuteeka mu mazzi abantu ge banywanga mu concentration camps oyo chlorine gwe tuteeka mu mazzi gwe naga tuteeka mu mazzi ffe musima nti yayambako egundi obutatalaga pipe obutatalaga otuuka n'obuwuka sima okufaava bamuwanga abantu kibaweesa ki obwongo kubukwata buti nobeera nga tebulowooza muganda wange Impact FM kwoli radio bagita Lwasa Mayinja munanga gamba kyono kandabe kyagamba tubere nga tuva ndaba n'obudde nabo butambudde bugenzi kale omulangira Yesu yebazibwe wasuza otyeyo obulamu buli butya webala kuweereza webalire ddala omulangira kana abasajja bo batujjirira tebalina kalungi ke batwagaliza sookera chemical water ebintu byonna ebipakingibwa zijuice zibiki byonna byetukozesa byonna si bya bulamu wabula byakutta bulamu bwaffe lwakuba abantu abamu tetumanyi ate ne batulabula tetuyiga
Gara Bible wegamba nti abalina amatu bawulire omwoyo kyagamba ekkanisa ne kati ffe tetuwulira ebuzibu bwe tulina bannayuganda twagala nnyo ebintu ebyo ebikolerere twagala emiyembe ebikolerere tufa binene miyembe ebicungwa byonna ebintu ebyo byonna bye bakola kuba bingi ebisinga byonna bikolerere bye tukozesa naye nga ebyaffe tubivuddeko kyokka nga weebiri tetubyagalira ddala katunkuma tumuvuddeko waliwo agamba nze sirya katunkuma akaawa naani alya katunkuma ebiseera bino nakati omulangira nakati atali mufuuyire mutini nnyo ng'ate gwe tulina okukozesa ebintu ebitali bifuuyire kwegamba buli wamu batukutte buli wamu batulina naye nga twekubirize tweyoleyoole nga bannayuganda tulabe nga twerwanako okwegobako olunabe lw'obusajja obwo basajja abo balinga sitaani jajja okutta wamu n'okubba n'okuzikiriza kati batutta batubba batuzikiriza omulangira Kalema naye ate nga naffe ffennyini twesuuliddeyo gwa naggamba newetumanye ekintu tetufaayo ennimu tetuzirya biki tetubirya obombo tetulirya omululuuza tetubikozesa ebyo bikaawa twagala biri ebiwoomerera ne tukozesa ebiwoomerera ne tutamanya nti tufa tuggwawo tufa kansa tufa endwadde endala mulangira kankomaawo n'omunyagwa Charles Owennamanganga webale okuweereza tukwagala nnyo tukwagalira ddala naye mulangira kembadde nerabidde kano omulokole ffe mu kkanisa tebatukkiriza betingi kyovola abalokole balengerera wala Katonda yababikkulira kiki ekiri mu babega waakyo tebakkiriza betingi balokole. Okay, ogambye bulungi tebakkiriza betting balokole naye nkutegeeza nti sente kyebayita sente ayaka tezirina gunte zirina ddiini sente tezirina ddiini bazanya Zzala oba tokimanyi bazanya Zzala kubanga wekolaga message nina right now nando wakubide simbe dade njogako nabo akkiriza obagana abamu balokole atambe bade bayinkalinga ne banabo okuyingira abalokole bayinkalinga banabo okuyingira baga yingira bebatambuza obuntu obwo kakati bwana munyagwa ngagwe onokwe kumanga gwe ebyaddala. Okay, agameta wama good morning omulangira Kalema. Good morning. Okay, Madam Lois Agameti, was it really NRM Honorable Kadaga who sent them for their own mururu? Balaba chala bagamba musende zabwe bazibadize zibadeka mu Zzala. After all she even stole the man's money. She was simply reaping what she sowed. Okay, fair listeners, let's encourage our friends and families to listen to this program so as not to get trapped in the trap of the New World Order agenda. The unfortunate thing is that the black person adores everything that is done by the white man. Thanks for today. Okay, Madam Lois Batiwagambye webali nnyo the West Nile lady. Okay, banaye embira bwetu butamuniza mugiwulidde bulungi nnyo kigenda mu maaso. Ngenda basi buli wano kuba budde bugenze program endala munenge yingiddewo ngenda basi buli wano kaba okuyo kyagamba ono. Omulangira Kalema mukama webaziwe wali kuweereza. Ngulwaide ni kamucho. Unnyonnyola akantu ka keefusi mukama nyambe nga sinagiryako mu myaka gino gye nnina egikono okukkiriza 30. Bulijjo njiraba njiyitako kubanze ndi mu kibuga wano wakati nziraba buli wamu nyingi ziringa munyeera naye bulijjo ngamba bandiryako ddikunkukkiri twandi kyamawodi awo newengulayo kano bwamwe batandikira kumusimanyi balina amannya ge babuyita simanyi streetwise simanyi kasoda simanyi buchipusi n'obufe nga ngamba tisi newengulayo ako akasookerwako naye mukama nyambe n'oginnyonnyola nga sinnaba kugikola ki kugirya era omukama yeebale sirigirya ndeka mukama akyankuuma emyaka gye nina gino sirwalangako obulwadde musimanyi ngende mu ddwaliro bampe ekitanda simanyi bankuba empiso niwendwala busenyiga kifubafuba obwo ate era biva mu gino emirimu gyaffe gye tukola nobera wali obukenda nga buubona noddamu obulamu ne butambula naye byokulwala simanyi obeere ku kitanda simanyi biki kale tebinantuukako n'ekirala kino ekyemmere enkolerere nakyo banaye mukama kituyamba nalalafu abali mu bibuga
waliwo enjala weekuluma n'ogamba kancamu walongole ka fast food zikawaka mutwalo baguli mu kitundu ogenda okwesanga kumbe byolidde olidde emmere enkolerere ate omanyi hano mu kibuga bulinganga nabwo bumunyiira lwamuwo tunaaliwo ka restaurant naye nobeerawo n'omiisinga ku mmere gye twalyanga ewaka ettimpa ekinyiibwa entula bukatunkumu obwo nga babusose noya ku lumonde nemuya ku fene nemuya ku biki naye kati eno kubifuna nobo bifuna bya sente ate nga bafunye biri ku mutino nga gwe twabiranko omukyalo so byebyo byange nsigadde nze ino zinteeka mu kyo bali kutuweereza kale mwana Innocent n'obwekwe bw'omira ojja buvaako obere ng'omira ddagala lyaffe eddagala lyolina okuba nti omira greens such that ombiri gusa okuba gwerwanyisa gwokka atomiza eddagala. Hello, please talk about the solar eclipse that was in Europe. Europe yafunye okubuutikirwa kwa gundi okusikirizibwa ku gwenjuba. Europe Bulaaya ekitabangawo mu myaka 27 egyayiseewo naye yafunye eclipse naye yayiseeyo mu gundi Greenland, Iceland, Northern Spain, Portugal bwetyo bafunye gundi eyo eclipse bwetyo yabadde so basebole banyabo mbasibulidde wano tusigale tonako yaddako amune yadanga ku president wa South Africa oli yali president wa South Africa ali gundi bamuyitanga gundi Botha ekiboneko kye bawanika ekiga nti nabadugavu okuba ndi balina kwani babatta Chad was 1988 naye yalinga ebigambo byakozesa abijjambi bebawandika eddaluli tujjafuna teme tukiyitemuko bwana kyaddantegeeza ne basebole banyabo fe tubasibudde programu eddako emayiddwanga olinake weekoledde aliweteeketeka obudde bwonna oberenga kkiriza obagaana oteekateeka okubako koyingiza nate muwe bulungi teyagenda kulwanirira okujjako abasirikale bo betuyita white blood cells n'ensonga eyo baliise bulungi no bajja kuba ndi basooka ndi bakulwanirira singa obulwadde buzze. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.